now speak on behalf of the members. Kati emyaka nkaaga bweddu ng'ekitongole ki Red Cross kikakkalabiza emirimu gyakyo mu Uganda omuli okudduukirira abantu abafunye obubenje, ebigwa bitalaze wamu n'abantu ababundabunda nga kibawa obujjanjabi mpozzi n'obuyambi. Etteeka ekkadde erifuga ekitongole kya Red Cross erya 1964 likugira ekitongole kino okukola emirimu egimu. Kino kyaleetawo obwetaavu okukola ennongosereza mu tteeka era mu 2021 Palamenti ya Uganda yayisa ennongosereza mu tteeka lino. Kyokka na guno gujwa omukulembeze w'eggwanga tannateekako omukono ku bbago lino ekireeseewo obweraliikirivu mu baddukanya ekitongole kino. Kati bills ezi president yabadde tanaba kusayiningako neyaffe mweri eno Palamenti bwe yatandika bagamba zikomewo mu Palamenti. Okwemulugunya kuno bakutiise Sipiika wa Palamenti Anita Magogo akiikiridde omubaka wa Soroti East Habert aliko. Ku advice tulina eva mu Palamenti batugamba tugiddemu nga bukyetaagisa kyekyo Sipiika yabadde ayogerako bagenda kugiwa priority and moving fast okulaba ngu eyita mu Palamenti. We pledge to support you and to ensure that the revised Uganda Red Cross bill is retabled before Parliament and that you will receive the support that you need so as to be able to have this revised bill considered, scrutinized, debated, and indeed passed into law so that we all make the Uganda Red Cross a stronger partner and institution in Uganda. Mubaka bw'atisse omubaka aliko Amongo yeyamye okwongera okunyweza enkolagana y'ekitongole kya Red Cross ne gavumenti. The Office of the Speaker welcomes you to come so that we can be able to discuss on the ways and means that we can serve the people of Uganda and humanity at large. It is important that we all drive ourselves towards the quest to save humanity, especially amidst the many emerging trends, some of which have put the lives of the people in danger and at risk. Onera atenderezza emirimu egikolebwa ekitongole kino mu kuliikiriza ebyobulamu naddala mu kaseera k'ekirwadde kya COVID-19, Ebola, mpozi n'okukunga abantu okugaba omusaayi. During road traffic accidents, during disasters, disease outbreaks such as Ebola, Marburg, COVID, and even now during the ongoing threat of the anthrax disease response in Chotera, you are present there. As the Speaker of the Parliament of Uganda, I must commend you for your relentless effort to ensure a good livelihood of humanity as a whole.